I used to eat your banana. Used to call me babe. And I eat your banana. The way your body talking, mukwano saba parking, kazanyo kari winding, buri kukwata ko reporting. The way your body talking, mukwano saba parking, kazanyo kari winding, buri kukwata ko reporting. Mwafunya ababa bakinga oba mwetaga yabalala waddo yagala tukwatamu nyo katuba bwe nkwata mwawe ekintu kitabuka nza abula kuzuka nawuliro inawo ku voko naye odi wawulira nadudi tojukira Mr. Lingo sesenyo chichi voko olina mullo oba voko olina mullo chagala bitu byakumpisa mu maaso abula kunengeri gyobadde bize ku yasozi batusabe nja tukutwale otekemu ko ino tekamu ate olunaku luli ekintu kiberega kinozemu sanyu sobalaba naffe tuli basanyu muli bulungi ddala obulamu butambula butya obulamu butambula byetuwulira bye muwulireeyo biriwa tuli mu nsi yemu nti ekonomi etabuse byetuwulira byowulireeyo kiri atuli mu nsi yemu owulira byotawulira byetuwulira obiwulira atulira eby'e Kenya ate tutoyakubye gundi nti ate ebyawano kirungi ekyo batuwaga byetuwulira byowulira awo tewali tabumbuliza kuba tulaba abalabi aba BBS amanya nedowoozi Mr. ndi musanyufu nnyo okubeera wano nate very happy abalabi ba BBS telefina ono bamwita Bobby Lash Soja okuva mu B2C era nga ndi musanyufu nnyo okuba nga ndi wano ne Nampijja waffe ng'otekakaka baffe kiki wali bamukayanira wabanakenya nze bampita Julio okuva mu B2C era nga ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Okay. Tetuganda kubalwisaayo abatulaba essaawa zino mukimanyi bulungi ensonga enkulu lwaki ndi n'abaami bano olwaleero ensonga ya concert yaffe ekigenda okubeerayo ku Freedom City ku Friday tetujja kuddamu gamba ennaku z'omwezi nga 19 tugamba kimu Friday no kyetuliko yensonga enkulu ekuteba na Kampala bannayuganda omubabiro kale ndotandikirenda kutandikira wajjiriyo omuntu waliyo yandyagadde okumanya mwetegese kyenkanawa kyetwetegese nno kinene ddala kubanga wono kakaza nti kyetwetegese kinene nga kyetukuwadde kinene nnyo twetegekedde ddala kutandikira ddala kufe physically emotionally and spiritually tubalinze nnyo kati tubalinze magnetically kubanga sente balina otuteekamu obalinze magnetically okay I love that so naye nga twetegese sound eri ready stage eri ready abalina okujja baze abalina otuuka buli yalina otuuka mu ggwanga yatuuse so we are ready and ready for you guys to perform. Mulina Bobby Lash mulina aba guest bamwe abamu abagenda okubayimbirako nga si bannayuganda tulina abayimbi bangi kati kyenyinza okukakasa abantu abalaba BBS telefina ne B2C nti buli muntu gw'omanyi gwe twayimba naye akayimba agenda kubeera mu ggwanga ekintu ekisinga okubeera ekirungi nti tulina abayimbi bangi e Uganda ate nga mikwano gyaffe so buli mukwano gwaffe wali mu industry ate kyemmanyi nti ffe tuli mikwano gy'abangi so buli muyimbi abadde mukwano gwaffe era mukwano gwaffe agenda kubeerawo bagenda kutuyimbira obuyimba obulungi olw'olunaku. Mr. Lee tulaba ebiseera ebisinga abayimbi omuyimbi bwakola concert mu kifo ekimu last time zijjukira concert yamwe yali ku Freedom City and still tuli ku Freedom City ebiseera ebisinga oli bwakola concert mu kifo ekimu abatulaba yeyo concert yaabwe eyali ku Freedom City gwali mwaka kyogo before the lockdown 2018 yes yeyo concert akyusa nava mu kifo kyakoleramu luli n'agenda mu kifo ekirala naye tulaba twali ku Freedom City still tuzeeyo ku Freedom City. For starters kiriwo ekyenjawulo okuva twamala concert yaffe eyo
ensi yonna ya retardinga muko twaddamu kemabega economy neno neka covid happened ebintu nebisoka nebicyankalana kati omwaka guno twakomyewo kusimba buto. Okay. Yeah, musically abantu bandi badde tebayinza va mu bye bavuddemu ate ne obaleetera ekintu ekyenjawulo. It would be a good experience obaza mu kibamanyi kyosobola for them because ekituufu kiri nti ebifo ebisingako awo biri quite expensive, a little more expensive. Ekitegeeza singa tuba tutadde wala tujja basaba sente nnyingiko ate nga economy ebyaddala tennabakutereera so twasalawo tusooke tuddaawo tuddemu tukikole ate tujavaawo. Okay. Nkakasa naye mwine ekyokuwa abantu kubanga bwemba okuva 2018 tuli mu 2022 nga twali tufunangawo concert yawo ekyokuba waawo ekiri tetwawumulako by the musically musigadde muweereza bazawe kiki ekimu ku ebyo ebyabapushinga okusigala wakakimu kubanga tetukola nga tolinawo ogenda performinga luyimba lwofulumeza ne musigala nga mufulumya twali twetegekera lunaku nga luno twali tukimanya embeera egenda kuggwa. Yeah, but still for mulimu gwaffe gwa kuyimba tetulina ngeri gyetutandika kulekeraawo kuyimba tufunamu kasente n'okubanga ofulumya music streams ku YouTube osigala ofunayoko ka income akajja mpola mpola notabeera nnyo ate n'ogamba nti lwakuba ensi yasirika naffe katusirike tubadde tukikola bwe tutyo but again it's our passion. Olaba ffe twalinnya obumotoka buno baali batambulirako buloole twashutingira mundaawo twali tetusatambula okigedde kati nga bulole babukiriza okola ki otambula netukatulako swi nekatuyisaamu twakozesa bulole n'okugenda ku studio okoleza ennyimba ezisinga obungi twatambulako by the way twatambula twabulinya ne bulole okuva gye musula mpaka ku studio. Kyali kiseera si kyangu ebyo biseera benchi mwezayiikira ate benchi zaali nene kuba obudde bwali bungi kati awo zakola ebyali wakolera tulinayo kajimu akatonotono zatabuka nnyo zafuka solid bwetwakyukira twagejjera osegedde. kale tugenda kubeera nga tukola ku nsimbi bwe tukomawo tugenda kufunayo ku phone calls okuva mu bafanzi bammwe ababalindiridde ku lunaku olwokutaano oba oliawo balina bo kye basaba balina kye bateesa bayinza okukubayo akantu nga tonnakalowoozaako but ne bakakuwa n'okwongeramu n'ebibuuzo ku Facebook gye biri teekamu tukyakyanche like nga page yaffe awo buuza kyonna kyoyagala okubeera nga obuuza bagenda kubeera nga babiddamu teweerabira lutalo agenda kubeera ku Hotel Africana ennaku z'omwezi nga 23 ogw'omwenda tumuwagire kabisi kandagala concert emitwalo 3 VIP n'emmeeza ya $2,000,000. Kale muzikirize nkole ku nsimbi nkyali n'aba Kampala boys betulinawo bokka temuvaawo